Wenzigabanya nzaza dakiika 12 2 gwe nguwadde 2 kitundu abala mbawadde 2 neyaziza neyanzeege ate okumpaamu akensusso kubanga olaba bano bonna baseketerezi manyi bwe beetaba asiku ensinzi ndabikidde bulungi baseketerera gavumenti eri mu buyinza akati nze ndiwo okulungamya nakumanyisa bannayuganda ddala amazima ge gaki njagala kusookera ku kintu ky'okwewola buli mwogeza ze alaze nti bwe tugenda okwewola twewola kusasula mabanja ekituufu kiri nti tubanjibwa obuse 17 17 trillion naye polisi ya gavumenti eno egamba nti 24% eya local revenue erina okusasula amabanja eyo polisi ya gavumenti jukira bakusomedde 24% bakusomedde nti local revenue esuubirwa eri obuse 29.4 29.4 trillion kakati bujja bukubisaamu 24% obu obuse 7 kakati awo wennyini wewaze watuleetera obuzibu olaba bwe tugenda okwewola bwe tujja mu parliament bateekako nti zino zakwewola kukola masanyalaze era ne zigenda mu masanyalaze teriyo ze baleeta nti zakwewola kugenda kusasula bbanja aha ekireeta obuzibu nti 24% eno ntono ate olumu ne ssente ze tubasuubira okusolooza wabeerawo gye bayita budget shortfall nga URA eremereddwa okuzimalayo okufuna tageti yaazo ate ne tujja nga tugenda tuwongezaayo ebbanja naye buli tuwongezaayo ebbanja nga nalyo likula ekyokubiri tuyina amabanja ge twewola kino kyo gutusinga nga ffe gavumenti tuyina amabanja ge twewola naye ne galwawo okukola yes non performing loans eri amabanja kati essaawa eno nga sente twazifuna dda naye nga tetunatandika kussa mu nkola mirimu awo wetunenyeza betuyita aba technocrats olaba tulina oluguudo luno lwa Busega paka Mpigi olaba terunatuuka na mu 50% naye eri twatandika dda okusasula sente tusasudde tulina oluguudo olwa Jinja Express Highway after olwo terunawo nakutandika na sente tuziina zikula interest tujisasula tuyina projects kati nga waliwo project y'okuzimba amasomero ga secondary actually ne speaker ajogeddeko project eyo weeri amasomero ga secondary sente bazituwadda ne government ne gyereta policy no okay naye kyenkulaga nti ekiganye government yaleeta policy nti buli ssomero twagala olizimba balina tuwa ekyapa ky'ettako tulaga nti liri mu mannya gaali gassomero amasomero tegayina akati njagala okulaga bannayuganda n'abaseketerezi naddala nti president yayogera ku state of national address nti agenda kulwanyisa enguzi ng'atandika okuleeta gye bayita e-government oba e-governance mu e-governance ekyaddala tugenda kusevinga sente 1000 nkiiko olaba enkiiko conference workshop neki zonna tujja kubeeranga ku Zoom okiraba bumubeera ku Zoom oba owonye sente za hoteli sente za transport mu motoka ya gavumenti fuel allowance ne seating allowance yennyini eyeeri okitegeera akati tugenda kusevinga sente nyingi obanga ddala kituufu nti bawuutanya trillion 10 singa tuzisevinga olaba nga tusobola ozitwala ku bintu bino naye kana akasembayo kagenda ku imports omukulu Romushanazi yayogeddeko president akugambya nti ensonga yagirwanyisa zino local companies zeyaleeta wano zituwadde gye bayita import substitute ya 3.6 billion import substitute naye ate no billion Uganda shillings naye neekola export earning ya 1.6 kakati olaba nti figures ezo singa tugenda tuwongeramu amakolero ate ezo zivudde ku industrial products zokka era mu bufunze njagala okwagaliza bannakifuma weekend ennungi ate tuddemu tusinkane nga ntuuse nakifuma
Amina wabale kukiriza kujja mu kiro kino wenakuyise amaaso ku ggwanga munabusiro SDB Junior wabale kuweereza kyamazi